Sebo Katikkiro nzani ayogerera ku muzindalo kw'oyogeredde. Nze Frank Gashumba nsibuka Villa Maria bagiyita Kalungu neffe tugiyita Masaka era olunaku bwe tuli kyalo tujja kuddayo Masaka. Sebo bajjajjaffe baava mu nsi eyitibwa Rwanda 1922 ne basenga mu Buganda wano. Tewali kitundu mu Uganda kyabudaabuda Abanyarwanda nga Buganda, tekiriiyo. Era mu histori ya Uganda, Buganda kye kifo kyokka Abanyarwanda mwe bataayina refugee camps. Ebitundu byonna ebirala Tooro, Ankole waliyo refugee camps z'abaki z'Abanyarwanda. Era bajjajjaffe batugamba nti bajjajjaffe bangi baafiira mu Lake Mbulaawo olwokubanga kabaka yaliwo then Wankole yali abagamba badde Rwanda. Kabaka wa Buganda yaliwo n'abagamba amubaleke bakontinuinge bajje mu buki mu Buganda. So relationship y'Abanyarwanda ne Buganda eringa ng'eya Amerika ne Bungereza. Era jjajjaffe Serafina yafa cancer 1984. Twali tukyali baana bato yatugamba timulwanyisanga omuntu yenna ne timulwanyisanga obwakabaka bwa Buganda. So attachment ya obwakabaka nkulu nnyo gye tuli. Era wano tujjukirako ojja waffe oba kitaffe Higiro Ssemajjege yaliko wano mu lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka. Mu nsonga eyo yennyini zize kuzzaawo nkolagana ne Katikkiro wa Buganda. Era ebyo mbimusabye mu woofiisi ye kuba namumanya bbanga ddene ng'ayina lofaamu gye bayita Buule and Mayiga. Yes, ekyaliwo. Okay. Ne mumanya ng'ate minisita wa Ssaabasajja Kabaka, minisita wa information. Programu yo gye wakolanga oba yabangawo Lwakutaano nga nze ne maama wange tugiwuliriza nnyo. So obumulumulu bwe bubeerawo situba na mirembe. Situba na mirembe. Obumulumulu bwe bwaliwo mukwano gwange Bishop gwensinga okwagala mu Uganda ayitibwa Silvers Jumba. Yaŋŋamba oli Mukatoliki ate oli w'ebuddu buno obugulumbu situkola ki situbwetaaga. Ne bambi n'omugenzi Kizito Lwanga ne Judy Mbabaali yali gavana w'e Masaka. Y'ensonga ekoze eki endeese wano. Nga nkusaba enkolagana gye twayina egende mu maaso. N'ebigambo bye twakosa nga si birungi olumu kitulinnya. N'otuna n'ogamba vidiyo eno yali nze oba yali muntu muki? Yali muntu mulala. Tuli mu nsi stressinga nnyo. Naye abantu abali civilized bw'okula olaba nti I think yali ki? Yali nsobi. Era ndowooza abantu abagunjufu be balaba nti akoze ensobi n'akola ki? Ne yeetonda. Kyekindeese wano. Sebo nakoma okujja wano oba 2010 mu hoole eno. Bwe nakoma okujja wano. Nze omu ku baasooka okuteeka essente ku ttaffaali ewa e Kasubi nga Katikkiro Walusimbi akyakola ki? Lwakuba afuddeyo okukebera documents naye nga tuziina. Kyekindeese wano. Sebo tukwebaza okulwanirira Ssaabasajja Kabaka. By'oyitamu tubiraba ne bakubanja Kabaka. Abakubanja Kabaka tebamuyinaako Luganda. Era gye mbaddeyo nga mbyogerako nti Buganda Ssaabasajja Kabaka ayina Katikkiro, ayina Baganda babalangira n'abambejja, ayina abaana be. Mwe ababanja Kabaka mumuyinako Luganda ki? Twali tuli awo Ssaabasajja Kabaka ng'akoze eki? Ng'akomyewo essanyufu tulaba Kabaka nga tufuna emirembe. Kyekindeese wano. Nayise ne mikwano gyange ono muganda wange bamuyita Wiitonze Juma Wegomba ne muganda wange Sakadungu Muweesi ono weekawoko ng'ogenda e Ssembabule. Saategedde nti mukolo gw'amaanyi mbadde nja kuyimbulira abantu wano. Naye mbadde nkusaba mu maaso eyo nzikirize kuleetere ku bavandimwe wano. Mbakuleetereko bakole ki? Obalabe ate nabo baagala nnyo Ssaabasajja Kabaka. Teri ali yawukanya bannansi ba Uganda bayitibwa Abanyarwanda n'Obwakabaka bwaki bwa Buganda. Baatusangawo era bajja tukola ki? Bajja tulekawo. Ebisebo. Nga bwe muwulidde muto wange ayogera okwetonda nkukkiriza.
era n'enkolagana eddewo naye n'abalala tobavuma yogera bwogezi wa bwino yeetaagisa bw'ojjayo bwino akweyimirira oli yambuuza olumu ekyamazima yali ambuuza ku ggwe n'ettamala emirundi nti naye lwaki tobaanukula ne mbagamba nti kubanga byenkola tebiriimu mavuunya bijja kunneeyimirira Katonda mwebaza nti kituukiridde olwaleero ggwe nojja ne weeyogerera ensonga eno era ndowooza nti okukkaatiriza kabaka kye yatugamba okwetonda kya buntu bulamu n'olwekyo twagala tubeere bantu balamu tuzimbe eggwanga eryeyagaza Uganda si nnene nnyo naye nnene ekimala ffenna okubeeramu awo nno kano kabonero kalungi era nammwe abazze okubaawo nga ndowooza bano bazze kubaawo nga bajulizi baga naye ddala Gashumba agenda ddala gamba nti azze kuzaawo nkolagana ndowooza mwebali nammwe kujja obujulizi mubufunye katuzimbe Buganda tugize ku ntikko ne Uganda etebenkere Ssaabasajja Kabaka wangaala osobola waliwo abaagala njogere mu Luzungu katono kubanga waliwo TV wano ezitayogera Luganda Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 626 96 Shehan Standard Primary School we invest in education. Kale muganda wange nkwaniriza oli otya ssebo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nze Jamalu kansubire nti oli bulungi Frank Gashumba yasituse n'agenda ne yeetondera Obuganda asituse n'agenda ne yeetondera Obuganda yeetondera Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda n'amwetondera n'amugamba nti byonna ebibaddewo byonna ebiriwo byonna nakunyiiza asaba kunsonyiwa kati nno munnange okwetonda kya buntu okwetonda si buli omuntu ayina that element ekyo kintu kiri muli mu muntu kibeera mu muntu ate n'okusonyiwa nakyo kya buntu si buli omuntu asonyiwa naye njagala okwebaza Frank Gashumba Ssaabavandimwe okusituka okugenda mu Bwakabaka bwa Buganda ne weetondere Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga kubanga naawe obadde okimanyi nti byogera oluusi binyiiza yatubaddekoko Charles Peter Mayiga yayimise n'amugamba osonyiyiddwa era enkolagana eddewo kitegeeze badde yavaawo nga n'oli yamunyiigira okitegeera naye ekikulu kya byonna Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa yakkiriza n'asonyiwa omwami ono njagala okwebaza mwami Gashumba weebale nnyo okumanya ensobi gye wakola kubanga ffe abamu tukugoberera obaolyawo waliwo abakugoberera oba oyogedde kituufu oba kikyamu nga ye kyatwala naye bw'okola bw'otyo mu butuufu omwana akugoberera oba omusajja oba omuntu yenna akugoberera kubanga olina numbers ajja bw'anaatuuka ng'alaba ate weetondera Obuganda ajja kugwika ennyini tuba twetereeza weebale nnyo kye wakoze era agambye Abanalonda bajja wano mu 1922 ne wabaawo ababagoba naye Obwakabaka bwa Buganda ne bubaaniriza era Obwakabaka bwa Buganda tewali ggwanga lyayaniriza Bannalwana nga Obwakabaka bwa Buganda
kitegeera. So Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yasituse n'agamba nti omugenzi Tamale Mirundi ne Frank Gashumba waliwo omuntu omu yamubuuzaako n'amugamba naye bano lwaki tobaddamu. Oweekitiibwa n'agamba nti byenkola bijja kunneeyogerera. Kale kansuubire nze nga bwe nkiraba ndowooza waliwo n'abalala bakitengera bwe batyo that element nti okwetonda kya buntu ate omuntu oweyeetonze asonyiyibwa kubanga mulimu abalala ababeera ne that proudness nga ye awulira alaba bw'aba yeetonze aba yekkakkanyiza kitegeera. So njagala okubasiibula naye nga nzize just commentinga ku vidiyo eno ey'Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga wamu ne Frank Gashumba. Frank Gashumba Ssaabavandimwe ng'akiise era yasuubizza Katikkiro namugamba ngenda yamugambye ngenda kwetya ku bavandimwe. Yamusuubiza namugamba ngenda kukwetya ku bavandimwe bakubuuzeeko. Enkolagano ne beetandise okuddawo ey'Abanalwanda n'Obwakabaka bwa Buganda. Kale kifiina kyakikolera omuntu waba yeetonze mu musonyi nga teefe Abaganda tulina empisa zaffe Katonda tukola nga tuli banjawulo. Tusonyiwa, twaniriza abantu, twagala abantu, twagaliza, tuyagala ekintu kyaffe. Mubaamu obutonotono obuyitamu tebubulamu. We will not say nti tuli 100% perfect. Mubaamu obuntu obuyitamu tebubulamu. Njagala okubeetondera nga bwe nabagala okwetonda kya buntu nange nsobola okuba nga nnyina be nnanyiiza naye munsonyiwe. Okwetonda kya buntu ate Frank Gashumba baba bayo ne yeetonda kati ate ggwe mulimu basajja ba social media influencers tulaba ng'alina influence nene nnyo ku media naye nga baba kati baba bayo ne yeetonda kati ggwe naawe genda weetonde era osobola osonyiyibwa kitegeera. Kale njagala okubeerekereza mbadde mbawaako just kahiti ka mukulu Frank Gashumba bambi n'ebintu bye yakoze kirungi nnyo kye yakoze kya mulembe nnyo kya mutawaana yabikoledde ddala bulungi nnyo. Akumata kumira mpeera nze Kalye Ssuubula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Wulira obuwoomi Munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa bafamire yo weyunire Pizza Origin. Tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitirawo kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 8 54 ne noti 7 6 9 7 Pizza Origin tulya kyaddala. Munnayuganda kankwanjulire bannaffe aba Sununit Beddings abagenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama. Sununit Beddings balina eby'omu kisenge bikirabisa obulungi wamma n'omugenyi n'atakyaluka. Balina amasuuka, bed covers, pillows, towels, mosquito nets, carpets n'ebirala bingi eby'omu kisenge. Teweerabira tukola ne delivery package yo ekutuukako wooli ate mu budde. Sununit Beddings tuli opposite ku B Energy petrol station ku Hilton Plaza Kagoma Bombo Road. Okumanya ebisingawo tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 2 6 7 9 Sununit Beddings, face sanyu mu makaago.